amanyi twaga amanyi nga bannakibina kitokota kitandikire abantu mwenna abaza okutwagaliza obulungi abagala kanso Nalukoola abagala Bobi Wine mwenna mbayita gye muli ab'emirirwano aw'Ekawempe Kawanda mwenna mwanguweeko mujje muwagire kanso Nalukoola agende kuba MP mbayita nze Nakitto Zubeda okuva Mutundwe nga kansala w'abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira Bobi Wine His Excellency naye mbasaba ng'enaku z'omwezi 13 buli omu agende w'alondera akube akalulu ng'akawa ambulera mwebale nnyo mwebalire ddala People power! Gwe munnakawempe kutegana ekiseera okubanga tununula eggwanga lyaffe okuwona effuga bbiri abasajja abatemu bano bo babayita nti babyakwerinda naye nga bakibbatemu kekadde kano tulabike nga tuwa Nalukoola akaki akalulu gwe munnayuganda aleero wenna nkukulu katiika tulina okukola akasala kalunga ffenna tukuŋŋanya akalulu kaffe tukawe Nalukoola yanaatulaga kyekigenda mu maaso 2026 bw'akyali eyo nkukubirwa omulanga waliba gy'otuuka tuwone effuga bbi Fundi Soja Nalukoola yali mu kisaawe ffenna tukole ki Mr. Vibe. Mr. Vibe. abakyali ebweya mwanguweeko essaawa yakunoonyeza Nalukoola akalulu abantu abaganna bakutuuka mbakubira omulanga mubenga mutuuka kubanga y'omwagala w'abanja alabika akoze eki atuuse bw'akyali eyo va mu katengo tuuka kubanga kino ekiseera okulabika nga tukola ki twebereramu waliwo bano mwalatu abatagoberedde mateeka be bateeka mu ki abeewaine bagamba tugenze mu kikolwa kyokulabika nga tukola ki tugenda okuyita mu process eyo ate ne mwetumiikiriza mwe balabe b'eggwanga mwe abasoka Addis abo bagifunye